Lero webukeeredde nga amawulire agasinga otambula mu Uganda, Maama Kadaga omumbejja w'ebusoga avuddeyo n'agamba nti Kyabazinga yawambibwa. Obwa Kyabazinga bwawambibwa. Mu mawulire agava ebusoga ate gasanyusa bwino alagira ddala okusinziira ku Rebecca Kadaga ebigambo bye nti obwa Kyabazinga bwa busoga bwawambibwa. Abasoga nsaba mulize nnyo nammwe Abaganda bino bibakwatirako ddala. Waliwo olukwesikwesi lw'okukakanya busoga okusinziira ku Kyabazinga era ye yakakasizza nti ebyaddala abantu abamulwana tebakimanyi nti yali mu ssaala ennyo okulaba nga obwakabaka bwa busoga buddawo. Sooka olakinga interview gye yakoze yalese abawanvu ate n'abampi nga beewuunya abasoga bakuleetedde maaso awukkiriza Tamale Junior ayinaka information nina ne Fred Lumbuye ye yasooka okubreakinga amawulire gano n'enzija nenga batuusaako ennaku 8 eziyise nti obwakabaka bwa Kyabazinga bwali buli mu katu. Wulirizaamu katini nnyo bino bikulu. Amawulire ago gawuniikiriza Uganda yonna. Maama Kadaga ng'ali ku leediyo ejjinja. Ku interview gye yabadde nayo Maama Kadaga yagambye nti Amongi ne Museveni basaanye obwa Kyabazinga abaagala okutta n'okutwala amataka ga busoga gonna. Obwa Kyabazinga buwambibwa. Maama Kadaga ng'ali ku leediyo ebusoga teyatidde kukyogera naga nti abasoga mbabuulire. Etwagenda tugamba ki? Jukira Maama Kadaga si ye muntu atambula ku leediyo. Talabika alabika. Naye omulundi gwe ogwasoose omwaka guno Maama Kadaga okulabikira ku leediyo ebusoga yage nti obwa Kyabazinga bwawambibwa. Era n'agamba nti abantu ebusoga abamu bamulwanisa ne Kyabazinga yawambibwa. Bannange ki ekiri ebusoga? Mwali Kyabazinga oba olubiri yaludduka ana Uganda? Waliwo ebibuuzo by'owulira mu Uganda nogaana y'omanyi kanfe ku binkwatako. Kasonga bwa Kyabazinga baawo tuyinza kutulaga isomero lisinga obwa Kyabazinga. Tuyinza kutulaga irwadiro lisinga obwa Kyabazinga. So ezira program round eraga Kyabazinga. Ensonga eyindi ye entabula na amataka. Kadaga bwe yavaayo n'akuba nti obwa Kyabazinga buwambe yategeeza nti Kyabazinga muwambe era buli musoga yena gyali tegeera nti Kyabazinga muwambe. Okitegeera nti obwa Kyabazinga bwa busoga nga bwe bagire nga bayinonola tibutunda itaka. Obwa Kyabazinga abantu twenda Kyabazinga kagwake kagatone twenda Kyabazinga mujja kumusesema mwenda timwenda. Era nga ensonga eyawangisa Kyabazinga n'alumukira gy'alumukira ne bamuwamba gye bamuwambira nsonga y'abyapa nga mwene yena yeeyogerera lwatu nti ettaka ly'obwa Kyabazinga tiritundibwa nga mwenda kulitunda mwenda byapa kumuwamba ku byapa yabalumuka oba mwamuwambire twenda Kyabazinga tutandiisa ate tujazikiza tuli kubanda Kyabazinga. Bwe tubakoba obwa Kyabazinga buwambe nga mukolagada kati muwulire Maama Kadaga byakobye. Bwawambibwa. Era mutegunya bulije bugembe ne wakati mwembe obuteso. Kyabazinga babuwambi ababuya bombe obwa Kyabazinga. N'abantu tubakoba obwa Kyabazinga buwambe muiraawo mwatandika okwasama bwasame kuvuma buvume tuvaayo kubanda Kyabazinga mwaveere mwatandika otulwanisa. Butyebyo biki? Maama Kadaga yakobye eki? Muvaayo mwaleeta bividiyo ebikeire mwatandika okutugumyagumya mwatandika okututiisatiisa iwe muva wala nimwe mwena bali mu lubiri lw'obwa Kyabazinga mwida ategeera lujaja lulala tutambule twena abavubuka abasoga twena twida ku lubiri nga tuli kubanda baba Kyabazinga tulija tambula twida ku lubiri mwinzo banga umutulingirira ngo banga mulooza ntuli mu byakudonda bana tutulumya kudonda tuli kwenda baba Kyabazinga neta buli musoga asitukiremu
imwe munabe ni mutandika okule fulala bule fulale mutinga mukuba mutibinge ma kundoza mulibi ulira tulikwenda Kyabazinga ekiri kusinga okutabula n'okuba nti empando wa Kyabazinga bwawambibwa era mutegunya buluje bugembe ne wakati mwembe buteso Kyabazinga babuwambi ababuya bombewo wa Kyabazinga n'abantu abali kutambuza ensoga byabo Kyabazinga aserabika omuntu gw'osoma ayina kikambuzo omuza ati peji ndage mujja badadabo etamiji ondage balamba etasobola kola I know you asobola kutambulanga musoga so obwa Kyabazinga buwambibwa emata okumusana bano ekyo kikali awo Katikiro mu Busoga mu mwidi bukalamu mumanyani omanyi sitole we omanyi wajava. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasoga muliyo kodeyo bakagwa. Video eno njikoze obuyire buzibye. Naye information yange kasitena abange ebiseewo ngereetuse. Ndi mwana musoga ninze Fatuma Kivu era nga nva mu isaza eryaluuka niyenva. Ndi wanoze n'okugaita eddoboozi lyange ku basoga bananga okuboneka nti tubanda baba Kyabazinga twenda kubona ku baba Kyabazinga. Tikyalumbuye yaukera kuncho yavayo yatuwa amawulire agafa mu bwa Kyabazinga bwaife. Abantu bangi bavayo bakoba bamwatakinga iwe lumbuye wesoni we okusoga iwe lumbuye biki naye kisinza okumala enviri ku mutwe. Mama Rebecca Kadaga bwe yakyere ku radio emu ebusoga yaba n'ensonga yayogere era ndijja kuta wano ka screenshot mujje ku page eyo mwewulirire kunga Mama Kadaga ayogera ekiragira irala nti baba Kyabazinga tali buka